wannaye n'ensi wannaye liwaka weebase omanyi oterese mu maali ono okujja mu dduuka boyi nga mugenda kuga buwuzi mpozi nakutereeza byemuwono amazzi ge byonoonye maali yonna efudde simu zoonoonese bakiraya nti leero baakuntuga butozi kabajje bawoze nze ndi wankinda nze simanyi jjajja yafudde ngenda nayo pisi zonna ziizo ebyomuseefu byonna amazzi gayingidde mbu batereeza ku babogola myala bongera tuzibira myala bombokirati laba emaali y'abantu ngoyi laba emaali eyo yonna eyingiddemu amazzi kitegeera amasaha g'okubiri gokka ge gawonya bulungi lwaiti bonna bannaye bakyabuze buno kati eyo yafuuse new normal nti enkuba buli lwetonnya embeera bwetyo wegenda okubeera mu Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo. It's the new normal. Tekikyakola mawulire mbu amazzi gayingidde mu maduuka mbu bannange emmotoka zaagudde olw'amazzi bannange. Now it's the new normal. Omanyi ekintu kasa kibaawo mulundi ogusooka mweraliikira ne mugamba bannange COVID-19 bwegyo tulabangako nsi nga baganya emmotoka zonna otambula kati COVID-19 oba embeera yonna neekomawo endala nga yeetaagisa karantini tekitukanga nnyo nga luli kati ndala bulweribeererawo ddala that means nga tukifudde new normal. Masiki twazambala ne zifuuka new normal kati omuntu okumula nga ayambadde masiki twazirabanga mu basawa kati munnange okwambala masiki kiri normal okitegeera. Kati enkuba buli lwetonnya mu kibuga Kampala obeera kushuwa enkuba etonye ebintu by'abantu bigenda kufaawo bagenda kwogera ekyo kiri nomo ogenda olaba time ojja tuuka ng'enkuba etonnya ebizimbe biyingiremu amazzi mu kibuga emali y'abantu efe wabulewo n'omuntu omu akyogerako kubanga balaba tekikola mawulire kya bulijjo. Kizibu nnyo kupostinga muntu mbu bannange Bobi Wine olwaleero alidde ennyama n'omuceere oba kale alidde ekyemisana oba alidde ekyenkya. It's normal kubanga omuntu abeera alina okulya. Bannange olwaleero Bebe Cool abadde ku stage ng'ayimba gwe mulimu gwe kyakola buli lunaku. Bannange olwaleero waliwo ebintu ebiri normal. Kati awo tugenda imagine embeera bwetyo okubeera nga it's the new normal. Wano kwese Max Media tambula Nalongo Nabwira azze okubeera nga akonya ennaku y'abasawo abafere. Gwe nawe ne yakubyeko ku enamba y'essimu kimanyi bulungi nnyo n'engeri gy'akolamu emirimu gye. Nawe kennyini n'ekizibu kyonna ekikutawaanya mukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere.